Ulira omusajja engeri gyasigamu obukyayi n'obusosoze ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Ebyange ku Lubongoya mbyogera misana. Lubongoya genda ewammwe entungamu. Tetulinayo muntu. Va ku kibuga kyaffe era abantu b'e Kampala njogera mu mpulira. Temuleeta wano mu Lubongoya agenda otukiikirira. Mbunubiani limwe nakawaje embeera zimaze emyaka 3. Maze emyaka 3. Nubiani genda Arua. Mufumbira gende jinjo tugireyo ekifo todira wano katana nawe nakulide mu bakutwala bantebe baba kutwala wa ebyo be baba leta wano wono muveno Mwami Abedi Bwanika mbadde nkimanyi nti oli mukulu ekimala okubeera ng'osobola otegeera nti system gye tulimu ey'obukulembeze it is a unitary system okyegera bwe mubanga muwulira nti mwagala federo nakyo mukyogere kiggwe buli mbuzi edde ku nkondo yaayo owulira ate gwe bw'obanga owulira nti olina obuwagizi bushenyi genda weesimbewo owulira ffe abantu baffe mubeesonyiwe owulira simanyi kigendererwa kyamu oli ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka kw'osigira obukyayi kale alina ekibiina mazima ddala kati gwe bukya ogende saidi zeeyo ogende mu western ku bukyayi bw'oli mu kusiga n'okwawulayawula mu mawanga basajja mmwe abakulu mutufuukidde ekizibu. Yeno nsonga y'akalulu ka 2026 anti munange buli kimu byatandise abasajja abo bemulugunya era nga wawulidde mu ntandikwa ng'agamba nti Lewis Lubongoya addeyo ewaabwe entungamo kigambibwa nti Lewis Lubongoya ono secretariat w'ekibiina kya NUP nti yagenda okuba nga yesimba mu Kampala Central kucha ajja kubanga akompitinga ne mukulu Honorable Muhammad Nsereko tukimanyiko nti n'omukulu waiswa Mufumbiro nti ayagala ekifo wanano mu Kampala. David Musiri ayagala naye ekifo mu Kampala ayogedde kwawo ku bantu abawererako ddala ng'abazzaayo ewaabwe nti baddeyo ono kyagamba nti kuno kusiga bukyayi nti mu Central abaana gye bali abazaaliddwamu abakuliddemu abalina right okuba nga beesimbawo era nga balondebwa. Nalawulirako awo nga abantu abamu nga batandise okwogera ku mukulu Honorable Derrick Nyeko nti naye addeyo abaffe. Ono omwami kyagambye nti kuno kusiga bukyayi mu bantu kubanga buli omu alina right okuba nga yeesimbawo awo gy'abeera so long as aba alina ebimwogerako ng'omutuuze w'omu kitundu ekyo. Abantu bangi bakubaganyiza empawa ku kigambo ekyo ky'abakulu bano okuba nga beesimbawo. Nalabako kwe juzi gye buvuddeko awo nga omwami omulala ng'agamba nti abaami bano babadde basaana baddeyo ku ground gye babazaala nti kino kinaayambako ekibiina kya NUP okuba nga kifuna obuganzi mu bifo ebyo nti naye bonna bwe banadda wanino mu Central mbu kino kiba kitegeeza nti ate epaatisi endala zijja kuba tezirinaamu abantu abaziwanirira kwegamba ne pulezidenti okuba nga afunayo obululu. Abaffe bino binaggwa bitya ffe bwe tuli okuba nga tugaba tuusaako yonna. Nange twabadde tukyali kwa Abedi Bwanika ne zireeta Ssaabavandimwe Frank Gashumba ye munnange bingi nnyo ebimunyiiza era olaba n'ekyennyanja kya Kapere kyamunyiiziza kye yalidde ku One Love Busaabala era yakyogeredde amafuukuule. Abantu abamu be tubadde tusuubira nti oba oliayo bandibadde boogera kubanga bo batera nnyo okwogera ennyo ate bo baasiimye ne beebaza naye ate Frank Gashumba ye awanda muliro naye nga bamanyi nakugamba nti bano abaana bamanyi okugabira ebibyo engeri gy'ozzeemu ate bakuzaayo mu bulungi nnyo era bamwanukudde. Bannange mu Uganda twajjirwa omugenyi n'eggaali wulira ono siraba nga muntu ali exclusively empty politically empty ng'Ekyagulanyi. Kati gwe Gashumba oli politically fool lwaki teweesimbawo waniino ne tukuwa akalulu gw'omugezi ennyali politically fool weesimbawo tukakuwe n'omuwulira ng'ojjumbira oyo bukira bubweni buli kaseera naye kasajja gw'otutamye gw'omuleeta mu palamenti gw'omuleeta mu kifo kye yeesimbeko ekyobukulembeze lwaki mubuukira abantu
kale gwali political efulu munango omugezi lwaki togende ewamwe ne weesimbawo ewamwe muli bubi nnyo omukulembeze yabateka mu kigali abavuga buvuzi akalulu akawangulira ku 94%. Toyina yadde amagezi agayinza okumusoganya yadde okulembera opposition yeeyo sebo oli waffe otegerera ovuma abaana abatulwanirira ku bituluma mbusimanya bali politically empty. Gwali fulu lwaki teweesimbawo ewamwe? But I never seen someone politically we lwaki mutumanyira bane okyadde kubugenyi bakuwadde akatebe ngutandika kozesa abaana bawaka mirimu utandika kulaba byana na gaana manya ekyakuleeta waneno kakkana oba wafuna omukisa n'olya ssente zolya tutulumba oli alwanirira ffe talwanirira mmwe kwomwe mwatirira mulimu kulya tomwesiba nako balwanirira ffe bantu ba wansi balwanirira ffe bavubuka bankyukakyuka abaagala ekiddako si mmwe abakenuzi otoyinawo okulera olya mu gavumenti olina kwogera eyo nonsense ne bannange balwaki babakyaza ku mativi n'amarediyo basajja mmwe kutunyiizanga bunyiiza oba wakkiriza eno mu Uganda ne bakuleeta ku bugenyi lyanywa nyumirwa ku biri mu Uganda todda ate ku bantu kumanyiira gw'omanda mayininga otya Bobi Wine mbuzi politically empty gw'oli fuulu gwe osobola okuŋŋanya yadde abantu 3 gwe nga tobaguliridde gwe mwenki abantu abalya ku Kyagulanyi gwe gw'olina b'olyako gw'osabiriza busabiriza olina b'olyako Kyagulanyi alina bamulyako bangi okitegedde alina baaliisa bangi kasajja gwe akaberegeko ebitanga gwe oli musajja mukulu naye amagezi okozesa masiru kozesa ku magezi g'olinawo nansonyiwa okuvuma naye kozesa eno maziga meereere era essaawa eno wenjogera mbu ebya munnaffe n'abbanjawo kabira byate ebyo si birungi n'akamu ebyabuza antikaduuka waneeno mu ggwanga Uganda naye bimulondodde essaawa ya kakati wetwogera ali mu ggwanga lya Canada gy'awangaalidde ebbanga lino lyonna naye amawulire agaggwawo mu nnaku nga 2 awo emabegaawo munnange essaawa eno gamusuza kanaginagi oba gamutambuza kanaginagi era essaawa eno wenjogerera mbu twandimulaba waneeno mu ggwanga Uganda nga bamudipotinze bwe yafera obukadde 35 naye yafera bakadaama ng'omanye sente ya kadaama yo batera nnyo bafera ekizibu kiri mu bakadaama aba boyfriend baba tebabafeze abatera nnyo bafera be bano leeta nkolere ku mpapula twalaba waneeno kadaama omulala juzi ge nabadde njogerako waneeno nti ye mbu yakolanga nga investinga mu struggle agenda okutuuka obudde lw'okuva mu kiyumba nga talinawo na 10 ate mbu bamugobamu obugobe bambi oba yafuna misunderstanding n'abakama bwe agenda okwesanga nga talinawo yadde ne10 mbu ze yakolanga ng'asindika mbu zigonde ziyambeko mu struggle kitegeera ekintu ekyo so bo bambi bafunye nnyo obuzibu bwe butyo abalala mbu batera nnyo sente zaabwe kugenda mu gifts ezo mbabamu balujesalinga nga tebabitegedde zino ez'oku TikTok agenda okuvaayo mukazi wattu ogenda okutuuka ku bbanka nga tewabangayo yadde ne10 kakati ono ye mbu yabafeera mbu yali ayagala bakolera ku mpapula essaawa ya kakati wetwogerera zaawunye dda bibino saala zokka buli omusabira mu ddiini yo wonna wooli ate mulowooza freedom fighter ngamba ono Fifi the Queen mukyala Nsubuga omu bw'ati si waakudda Uganda bagenda mudipotinga nsonga zaaki za bufere scam it mbw abantu beyajjako sente zaabwe batwale Canada beeyongedde obungi abantu baleeta evidence ku evidence receipt ku receipt abalala balaga mobile money nyaba gwe mbu Fifi the Queen omanyi ensonga zino abantu abazirimu ennyo Ritakagwa wali e UK ne Namukasa wane e Uganda beeweze ne bagamba oba ki Fifi the Queen ajja kuddizibwa e Uganda bamudipotinga asasule sente z'abantu mbu abawala ababiri bano ba sisters beyajjako miliyoni 35 batwale Canada mbu batutte omusango ku police ne bawaaba fraud
ne bateekayo fraud case. Fraud kitegeeza obufere obw'enkukunala obujjudde. Fifi the Queen si ono abadde agamba nti Suna Beni mufere nnyo mubbi. Nyabo Fifi the Queen nga nkumanyi nnyo mu kulwanirira eddembe ly'abantu leero kiki? Kubanga n'eriryo walirwanirira wano nga bukedde eyonoonya erinnya lyo n'ogamba bakuliyirire. Leero kiki? Mwana wa maama namukasa wuuyo. Fifi the Queen bwe yatwala sente bwe zaggwayo miliyoni 3.5 sorry na blocking omukyala. Mukyala bwagezezzaako okureachinga out eri abantu Rita Kagwa bwe yapostinze naye story kuba Rita Kagwa story yagirimu nange. Kanve wano temunkube eccupa omanyi bakambwe. Yes, nga tukyali ku nsonga ezo zennyini za Fifi the Queen. Abantu bangi nnyo abavuddeyo ate okulaga obutali mumativu nno abamu nno kusanyuka. Ndabyeko omwami amanyiddwa nga Suna Beni ow'ebinyanyanyanya agambye nti omwana oyo yanjokera tisimanyi agambye mbu yasaba dduwa yakamulali era ategeezezza mbu bonna waliwo n'omwami omulala gwe yasonzeeko awo mbwawaawo asaidize ku ntebe roodi awo mbu naye yamujokera jjukira ebiseera ebyo nga babbinkana ne Mary Nambwayo mukyala Suna Beni abaali ku saidi ya Nambwayo bagamba nti bamuyisa bubi nnyo ye alaze essanyu lye oyo mukulu Suna Beni. Lweyagaliza muka kitaawo Lutanyoko akakazi ako kanakapanka ako okajjukira omwaka oguwedde kakujonkera wekanfuukira ekizibu anti nga buli lunaku avaayo bufulutuka mu bbanga buli lunaku nga kavaayo mukyala Nsubuga ntuuse n'ekipya kalina nerulya kalunya nyongo kano olyoka lutunule n'ogamba lubadde lutya nali mmanyi nno nti omuwala oyo baamala ekituufu nga simanyi mulimu omutuufu gwakola okuva lyava ku TV. Mwegendeze ba motivational speaker bano abeefuula mbu nno bo bakimala nnyo. Abantu abo abafekinga obulamu ku social media kuno tujja genda tubategeera mpola. Akakazi ako nga kabadde kakazi gwe ng'obadde oyita kulinnya. Ekiswaza omugagga kusesemantula. Ekiswaza omugagga kusesemantula. Fifi wasesemye ntula olyoka ozirabe. Omanyi nabasabira dduwa ya Kamulali bantu mwenna buli yagayula ekimwa ky'embizi bw'ati mbwagezaako okunzijonkera ebintu byatategeera namusabira dduwa ya Kamulali. Tolaba bonna ngenze mbava kumu ate nga bwe bawemuka ojjukira n'ekino ekifere ky'okuntebero kino ekitunzi ky'ettaka ekibbi ekyo ekyafeera ekyapa kyange ekyo ekibbi nakyo nakisabira dduwa ya Kamulali. Ewakiwuliranga amawulire ne gavaayo ne gakikuba tuba tuli awo awo bakugambira nti abaagalana ababiri we baba nga bayomba oba balwana tosaayo kikyo. Bano nno baali bagezaako okudifendinga mukyala Suna Beni. Kakati nno juzi waneeno mu kivulu kya Fred Sebata twabalaba nga bali bati Suna Beni ne Mary ne tugamba abantu bano abantu nga baakuba kerere abantu nga baayogera. Kakati gwe wayogera ennyo essaawa ya kakati gwali mu katu akugambye nti munnange baamujonkera ate bo kati bali bati kitegeera ekintu ekyo naye bo bano bagamba nga nti bali balwanirira mukyala munnaabwe era bangi abaavaayo abali ku saidi ya Nambwayo abamu nga bagamba nti nze ku Suna Beni kwenfiirwa but at the end of the day bano ababiri bali bati. So bagamba nti ebyabaagalana tosaayo kikyo nti abaagalana balinga abooluganda nabo baba bayomba gwowa bweru toyogera bingi mbunze gundi oyo baleke beeyoze kubanga at the end of the day baba bajja kuba baddiŋŋana yabasse kimu so byebyo. Era munnaffe nga tweyongerayo nnaku lw'eggulwa nti nabagambye omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde e Dubai era n'essaawa ya kakati gy'akyali. Ennono yabadde adressinga abanastruggle be yasanzeeyo oba bazze omusisinkana yakonye ku kintu ky'okwerumaŋŋana mu kibiina okweyogerera ebisongovu okweyuzaayuza okwerangira okwabaddemu wano nno bwe yakonedde ku linnya Wumalu Kiseka. Ffenna kimanyi nti Wumalu Kiseka ono
yagobebwa mu kibiina naye nga si yeye yamugoba be bano Nup chapter Nup diaspora bw'ate bayita South Africa be bamugoba ne bagamba nti ono mbu ye ne mukulu Half London mbu bande banga bambega so yakikonyeeko era kino nekyuka ku Malukiseka negenga y'omuntu ayina byakyogeddeku katugendeyo ko tulabe. Omukulembeze ayina kayogeddemu wano ne mukantaagingamu nnyo kanka playing ayogedde ku kyokulwanagana. You are not each other's enemy. Olaba Sadamani nga alwanagana ne Malukiseka banayinze muba mufumita ebiso mu mutima oba kitegeera kuba bolaba abalwanyi bennyini abandi kubi omulabe ne bekumagana ng'amaanyi mugaspendinga nnyo oba kitegeera bwe mba muyombe mwekka muyombere mu inbox ya each other make sure omulabe talaba nti mukyankalanye mubirenga buluganda. Bannaffe eyo message ebadde ya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu akugambye buli walabanga bafutu soja balwanagana kimufumita obuso mu mutima bwe tuba tufunye obutakkaanya tugende mu inbox ya buli omu. Kaakati nno bannange nze sirina butakkaanya na futu soja yenna ali ku mulamwa. Ekyokubiri n'abatakyali ku sikyabawa nnyo makulu. Nze nina we nafokasinga nagamba eno revolution tulina ogijjamu politician kubanga politician anoga obuyembe obuto nga tetwagala gikule ffenna tulye twagala ffenna tuyingire mu Uganda ffenna tulye naye politician yanogako bunozi yensonga lwaki emundu yange gyenjitunuza kati bannaffe abataasa ba politician ate mwana tube bambuukira nze in fact bambuukira ebbanga lyonna naye era nze nsigala nkola mulimu gwange nabagamba nze nkola kye bayita surgical operation njawula ekibumba ku kalulwe njawula akalulwe ku kibumba osegedde era sitaataaganyizibwa nnyo kyova olaba bavuma naye nze nsigala nkola mulimu gwange nina okuba politician omujja ku revolution eno bwe tuba tuyina kye tunaafunamu okategedde zisibonagana na futu soja senga omukulembeze agambye nti bwe ndaba Kiseka Umaru ng'alwanagana ne ba MOP eyo message eba yange kubanga kyenkola naye nze oyinayo video gy'omanyi yonna nga ngikoledde futu soja kati mwe bannaffe abatukolera video ne Sadamani gwe boogeddeko tetukola ki tetulwanaganangako naye era omukulembeze abamu yalabye nga mujja kunyiiga ko ye kakikoleko ku Sadamani ne Kiseka okategedde kati bangi muntu aginze mu video eno amugamba message yo Kiseka message yo nze seyo message y'abantu abamu abali mu kulowooza nti balwanagana nange bali mu lutalo bokka kubanze sirwanaganangako na Sadamani ekyo kiri mu girasi Sadamani mutamanya ngamba ndi mutamanya ngamba batuyita serious management fe tuli serious naye era tekitegeeza nti tetuyombangako obubokisi tubugendamu ne tuyomberayo ekeeyo ne tujja ensi ne tugiwa kye tulina oggiwa bamosquito n'abamu abatuvumaavuma abo nno mwana ttu tubeerayoko mu bubokisi bwabwe okulowooza nti oba nno bo bantu oyinza okuba kano tewakategedde kali bwe kati naye bannaffe abamu bali ku peroolo politician naye asasula Mpuuga naye ayina abantu be ku social media where are they olowooza omukulembeze takimanyi akimanyi bulungi nti n'empuuga waliwo ababe ku social media era abafuba okubuzaabuza oba okulaga nti nabo bafutu soja baagala ggwanga kumbe balina be bakolera be batubeerako mwanatu osegedde Sadamani omukulembeze asiima emirimu gyaffe ndowooza okiwulidde omukulembeze agambye nti senga tuli bajaasi nnyo message eyo mba mugiwulidde bulungi agambye tuli bajaasi nnyo okategedde tugende maaso muganda wange osegedde buno abaana ababana abatukubakuba abo batuyamba attention nekola ki yensonga lwaki era sijja kwogera mujja kunyiiga
Osegede futu soja we noli mu lutalo weka. Nze nina abali benkuba ba politician. Gwe nkimanyi toyina ki. Bali ba politician nze benkuba. Okumakinga sure nti politics tumwawula kweno revolution. Kubanga ba politician bo munange yaba ayagala kifo. Anoga kifo etafaayo ba Museveni abye wa Museveni asigadde afuga yayagala kifo. Kati ogwo gwe mulimu gwange gwe neewa. Naye mwabambukira mmwe nga nkola surgical operation kange mwe mukola ki? Respect afande Commander 001. Yes, so webityo byatambudde side zeyo nga munange Tata Trump nga musanyufu bitya era we yatuuse n'abanga naye awaka abantu obugambo naye mu kintu kino ekintu ekyasinze okunyumira mu byonna ye Mama Trump yansanyusizza we bagenze omugamba nti munange Tata Trump esaawa eno wetwogerera ali ku nnyonyi n'agamba ekiki singa mwangambye nabadde sijja kumukkiriza wakiri mwakamudikomezeewo mwami wange neemusibirayo ku kantu mwandimulese bannaye yansesezza kwegamba nga mukambwe muko ate nga waseka n'abagamba nti nange mwandibadde muntwala nange sirinnyangako ku nnyonyi era nange njagala ninnya ku nnyonyi era Tata Trump wanaakomerawo ajja kundaba n'abantu bansanyusa wabula balina laavu yaabwe ennyuma Tata Trump ne Mama Trump banyuma okulaba kwegamba ng'obeerera eyo n'ogamba nti nga weekubagiza ate beewaabwe essanyu gyereere bambi yafuna omuntu amutegeera kapere alina omukyala amutegeera bansanyusizza nga bagenze omugamba jjukira we bagenze okunonayo kapere tebamugamba ekintu kyonna yabadde amanyi bamutuwala ku One Love Beach yali amanyi bamutwala wali ku One Love Beach kulya ku kyennyanja kiwedde naye yamala okulya ekyennyanja ne bamugamba omanyi ki buli kimu kiwedde ogenda alinnya nnyonyi kakati kyali kibakakataka ate okuddayo babuulire Mama Trump nti Tata Trump tadda agenda wa yanyumidde kale nga engeri gyabadde ayogeramu neyekwata ku mutwe n'agamba bannange kati nze ennyumba eno ngenda gisalamu ntya nange mwandiŋŋambye kubanga nyina pasipooti kwegamba yansesezza ng'alinga omusanyufu ate alinga abinyigiramu naye nga just naye ali stable nga woolaba bbaawe just ali kale wanigamba nti naye alimu olukomedi nga woolaba bbaawe naye yagambye nti kale kamulinde ajja kunsanga kansooke kubaleka ka video ka Mama Trump ali bulita ekituufu nansibula wakiri anti kati eyo teba surprise eyo teba surprise nsibudde otya abadde tamanyi okukkiriza nzibadde nsobola okukkiriza naawe olaba twagala ngagambe bangambeko Mama Trump naye nga ggwe ani gwe baleka wano babadde omukusibira mu nnyumba oteri gyalaga naye gagenda kuddamu ng'akomyewo owulire enduulu ekinaaba tolina passport wagana okukola passport olina passport eriwa jangu ogyendage olina passport olimba osose kuŋŋabaagaano gikkolera nanti biri byali bikadde kati eriwa oba alimu taliimu nze ŋŋenda taliimu Mama Trump azze kucekinga motoka kyekibadde kisaananga n'enteekateeka ozirabye abadde mu nteekateeka ewasa kugamba mututte bweru Bobi Wine pulezidenti olabye pulezidenti posti gy'ataddeyo taliimu kati andekaddaani akumawo ku manda naku nga bbiri alina oziika mmesi naye olaba Tata Trump tewandibadde gwewondekawo wulira n'ennaku ennuma oguddako mugenda aba anedda kati amaanyi ganzigweddemu gajja kuddamu ng'akomyewo okuba enduulu wano olaba muleetera bitiibwa olina okukyusa ajamma mpa kusibu yagenze n'okusibu Mama Trump amanyi tegakuggwamu omusajja akomawo tayinza kuwasizaayo naweddemu ddaama waki nani musibiddeko akasemba tagenze kufa akomawo tagenze kufa ki omuntu omweko kapeeki oba kakiisi obadde oyagalamu wakaki kakiisi oba kapeeki nga kamusiibula genda Bulaaya Queen dadi akomawo mama jangu mugumye maama nti dadi akomawo
kapera ali nnyini nandekawo kale kambasabire batuuke bulungi naye sinakikkiriza edi mutwe sinakikkiriza amazima gakikkiriza munnaye era bwekinoba abaana bo bakkiriza kakati batwangu saka yanja ogenda kujjako kundiyo ekinsanyusiza mu byonna nti yatuuse n'okujja akebere mu mmotoka ngalowooza baawali mu bbuutu wabula bano balina laavu ennyuma bagamba sinakikkiriza bulowooza nze nkikkiriza naye nga munange w'ebityo oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu nja kubanga mawulire nga kuwa mu bujjuvu bwago sigala naffe tova